طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طبعا إذا أبيتيبوا musomo guno gukyagenda mu maaso gwa aqida ogwenzikiriza mu kitabo kino ekyekitiibwa ky'omuwandiisi Sheikh Muqbil rahimahullah, هذه دعوتنا وعقيدتنا, nga tufundikidde musomo ogusembyeyo nsonga ya 26 ngalaga omuwandiisi rahimahullah okuvumirira abo abateeka ku baddu'a kubakowoola eri Allah subhanahu wa ta'ala, babateekako sitiika ey'obwa wahabiyya, babayita bawahabiyya. طبعا of course yani bagamba nti addu'a ila Allah tategeeza baddu'a yani bonna bonna, kubanga tulina baddu'a abashia abasufi bonna bayina baddu'ati baabwe, naye abayitibwa wahabiyya baba bategeeza abakoola abantu ku kkubo erya Qur'an ne Sunna, erya Qur'an ne Sunna. Wa al-wahabiyya fenna tukimanyi baba bakimanyi, yani baba bategeeza Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wetumanyi obulungi mujaddid Allah gwe yataasa naye umma eno mu biseera ebimu bagamba wahabiyya nisba ila Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, gwe baba bategeeza nti bantu be bakowoola ly'ekkubo lye ila akhirihi. Naye okwongereza ku nsonga yani Sheikh Habib ne Sheikh Muhammad zeboogedde musomo ogwayise nti ogamba nti abakoolere Allah subhanahu wa ta'ala ku kkubo lya alkitaabu sunna nti wahabiyya tekikomaawo, balina n'amannya amalala gyegali abamu muyinza okuba temugamanyi, aljamiyya, almadkhaliyya nga bumuwulidde, mathalan almujassima, tamam, paka gyegakoma mannya mangi, kubanga buli kibinja kitunula abali ku kkubo eggolokofu ne balituuma erinnya eryawukana nabo tebaliko nga bwe tukimanyi. Mathalan abashia, tayib, bwatunulira omusunni amuyita muki? Omulabe waki? Nasibi, omulabe waba ahlul bait. Kulwaki? Kubanga omushia ayina ghulu, asukka ekkomo ku bantu ba ahlul bait n'abasussa ekkomo Allah lyebawa, nabwe ekitabo ebinja ebiwerako bwe bitabo biraba nti abeera ku kkubo eddala bamutuuma erinnya eriri ekyennyume kyalyo. Fa kyenyagadde okutangazaamu nabo okwongerezaako kyeki nti okweyita amannya ono ali bw'ati n'ono ali bw'ati, oba okwekasuukirira ensonga ono mulwadde ono ali bw'ati ila akhirihi, tekitandise leero oba si kyakukoma leero, kyakgenda mu maaso mpaka Allah lwalisaanyaawo ensi eno. Ekikulu kyeki yagamba Allah subhanahu wa ta'ala bela yogera ku annabi sallallahu alayhi wasallam n'abantu be, yagamba nti wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadha illa ifkum muftara wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadha illa sihrun mubin. Aya eyo empanvu amakulu gayo agalimu mufunze nti bwe bajjirwa yani aya za Allah n'obulungamu bwa Allah, ayogera ku bantu abaaliwo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam, yani abakafiri, bagamba batya? Ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Oyo Muhammad, oyo musajja ebintu byazze nabyo amakulu nti si bubaka bwakuva wa Allah nga ye bwagamba, wa innama ye kigendererwa kye ayagala kubajja ku bakitammwe bakadde bammwe be baali basinza kulwanyisa nnono. Naam,
paka aya yakoma Allah nalaga nti batenda obulungamu nti sihrun chichi dogo mubin edogo eriyeyolese teriri mu waswasi yonna kubuzabuza dero eri wazi tukimanyi nti omubaka sallallahu alaihi wasallam bamutenda ne bamuyita omulalu tamam n'ebitende ebirala ebivuma omubaka sallallahu alaihi wasallam nabwekityo baddu'a bayina ku mugabo ku nsonga eyo ekikulu kyeki wano Allah kyabanja omuntu bayina kuba nti bamanya nti kijja kubatuukako kubanga si bakitiibwa okusinga annabi sallallahu alaihi wasallam naye omuntu owa bulijjo Allah kikyakubanja kubanga ojja kuwulira bano bagamba bano baliwe bati bagamba abasunni abasalafu bagamba mathalan aba bashia aywa bayina okusukka ekkomo ahlul bait bano bagamba nti abasufi aywa bayina shirki bagatta Allah ne bali bagamba nti abasalafu bakola ki ba takfiriyun bakafuwaza abantu maku buli omu akasukirira omulala ekigambo tayib nekitegeeza nti bikomebwa bityo la kitegeeza nti wateekeddwa okuvaawo ekyawula amazima Allah tasobola kuleka mazima nga gali muki tegategerekeka yagamba Allah rusula mubashirina mundhirin lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul Allah yatuma ababaka abantu baveeko ekisonyisa kyonna kitegeeza nti obubaka bwa Allah n'amazima gano kuba nti gali waadih gategereka omuntu aveeko ekisonyisa kyonna ogamba nti samanya mazima kakati ekikakata ku muntu kunze naawe awulira n'oli bwetuwulira ono akasukiryo n'ekigambo n'oli ekigambo nga Allah bwe yagamba nti qul ya ahlal kitaabi taalaw abange mmwe ahlul kitab bananyi kitabu taalaw mujje ila kalimatin sawa erichi ekigambo ekitugatta wakati waffe nammwe tamam wakati waffe nammwe amakulu kyawenkanya wakati waffe nammwe ila kalimatin sawa'in bainana bainakum paka aya jekoma kitegeeza nti ekina okwawula kina kubeera wakati ffenna tudde ku kintu ekyo kyekiriwa kwe kubeera nti tutunuulira kino ekibinja ekivumirira kiri nekiri ekivumirira kino nekino ekivumirira kiri byonna tutunulira kubanga ffenna tugamba nti tuli baddu ba Allah makulu Qur'ani nombaka waffe Muhammad ffenna bwe tugamba kane tugamba nti mujje mmwe abasoofi mujje namwe abasalafu namwe mujje namwe abashia paka gye biko mwenna mujje wano ffenna tukuŋŋaane wano muleke Qur'an ne sunna taalaw ila kalimatin sawa muleke Qur'an ne sunna ne tunuulira ono agambye ono nti mushia ayina okusukekko mu baki mu ahlul bait tujjayo Qur'an egambe etya tujjayo sunna zigamba zitya ne tunuulira ali ku mazima obujulizi bugamba butya omubaka sallallahu alaihi wasallam bamala okumussaako ebintu ebyo byonna bye muwulidde mulalu muki Allah yagamba atya mu aya endala yagamba aya no yewunyisa yagamba nti qul innama a'idhukum biwahida gamba gwe mbaka sallallahu alaihi wasallam gamba bagambe nti a'idhukum biwahida abange mbakula mbabuulira n'ekintu kimu mbayita eri ekintu kimu aywa an taqumu lillahi naam muveeyo oluvaayo olw'amazima an taqumu tategeeza kuyimirira amakulu muveeyo oluvaayo olw'amazima nga mwagala kufuna mazima ku lwa Allah mathna wa furada babiri omwomu wala mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna mukuŋŋaane babiri tamam ne kinoomu aywa thumma tatafakkaru mulowooze ma bi sahibikum min jinna munna mwoyo yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam makulu bwe munaalowooza mugenda kukizuula nti munna mwoyo taliiko ki si mulalunga mmwe bwe mugamba
yani abamu ku ulama tafsir bagana lwaki yagamba nti mathna wa furada babiri ni kinoomu naam babiri yani munaqasha tubireba amazima ne omusajja ono mulalu gundi kitogera kituufu olabyo otya mukubaganye ki endowooza tutunulire ku nyambala ye tutunulire ku bigambo bye tutunulire ku ndyaye ddala bwe tumwetegereza mulalu ng'ovudde ku bye tumwogerako kati fekka tulutogere ebyamazima naam wa furada na kinoomu lwaki yagamba kinoomu kubanga olusi bwembeera abiri oba nga muli kibinja abamu basobola okubeera nti yani athiruna ala al-akharin bakola ki baba wangula mu ndowooza bano bagenda ku ndowooza y'abali newankwadde si basiimu nayo baga khalas naye katugende endowooza yaabwe ne baba wangula naye bodda mu kasonda kinoomu kati kandowooze nze nganze nkozesa amagezi Allah ge yampa tamam otuuka ku mazima tukiyita sheekhe okusiriikirira tukiyita kulowooza tukiyita kusiriikirira okufumiitiriza waba oli wekka nodda ku mazima waba nga tuvudde ku bye tugamba oba bali bagamba naye kandowooze amazima omuntu ono ali bwati ne bwati mugenda kukisinkana nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mulalu makulu nti bimwogera birala naye amazima mugamanyi ng'abantu bebagamba nti anvumira muki mu lwatu naye mu kasonda akkiriza nti nze nnyina amazima mu kasonda akkiriza nti nze nnyina amazima nekitegeeza kinyagadde mu aya eyo nti Allah gwe akubanja byowulidde kakkana wansi Qur'ani gyomanyiko subhanallah Allah simu yazama Qur'ani gwe gyomanyiko tamam n'obungu Allah byakuwa tunulabe ebitende ebirungi ebikwagana ne Qur'an ne sunna mu binja byonna byolabawo ewaawo oba mu kifo ky'obeeramu ebitende ebyo yani biri mu kibinja ki mu bibinja byolabawo kyolabyewo nga byeriko ebitende ebyo kyoba okwata yaqinan omuntu yetegereza agenda kulaba nga ebitende ebyo biri ku kibinja kimu obwongo obwo bugenda kukikutegeeza biiznillahi tabaraka wa ta'ala njagadde kwongerezaako ku nsonga y'abasheekh gye boogedde nti ebinja ebingi kati oyinza okubeera ebinja ebingi ebiriwo kati omuntu akola atya kozesa obwongo bwo otunule mu Qur'ani ne sunna kubanga Allah aya nyingi yayogera yagamba afala yaqilun yakozesa ebintu byaki obwongo naam yaqilun afala yaqilun aya nyingi zirimu okukozesa obwongo kiza omuntu onukozesa obwongo tobeeranga nga mbaate goberera jinnaayo wadah okozesa obwongo bwo ng'otegeera yani al-Qur'ani ne sunna naye bishart akalombolombo kano kakulu nnyo kekatusinga oluusi abantu abamu tujja ku mulamwa kekaliwa omuntu ayagala okukozesa obwongo naye nga mu mutima already ayina gyagwa ekyo kireeta omuntu kuba nti talumuŋazimu eri mazima naye bw'atunaga nti ekigenderwa kyange ya rabbi tajarudul haq njagala mazima n'otula wansi gwe n'omutima gwo n'otunulira ebitendo Allah byayagala bigwa mu kibinja ki oteekeddwa okubeera nti okitegeera biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Sheikhi nzikiriza ssebo ndeeta ekyokulabirako kimu ku musajja asobola okubeera ewaffe nga abashiya bamwetoolodde bamuzimbako akayumba bamulaga nti emitawaana umma gyerina gyonna gyava ku basahaba bombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam era Abu Bakari ne Umaru ne Uthman baali bannanfuusi mu bulamu bw'omubaka sallallahu alayhi wasallam ate bwe yafa ne boolesa n'obukafiiri ne badda ku bantu b'enju ya Nabbi sallallahu alayhi wasallama ne babonyaabonya ne babatta n'ebirala bingi biboogera kadhiban wa zuura. Kakati gwe omusiraamu mu Qur'ani olinamu aya igwe omushiya eyawulira ensonga eyo n'ogirowooleza obulungi mu Qur'ani mulimu ki? Mulimu aya Allah yagamba ti wassaabiquuna al-awwaluun min al-muhaajiriina wal-ansaar walladhiina ittaba'uuhum bi ihsaanin radiyallahu anhum wa radu anhu
basahaba bebo balimu emiteeko emeka esatu. Omuteeko ogusooka ba muhajirun wa ala ra'si almuhajirin Abu Bakari, Umar, Uthman n'abalala basahaba abayitirivu abaava e Makka ne bagenda luddawa ne bagenda e Madina. Wal ansar betogera ku basahaba togera ku bani era ne togera ne ku ba ansar aba babudamya abaava e Makka ne basonka ne bagenda luddawa e Madina. Walladhina tabauhum bi ihsanin abo ku basahaba qadari esooka bebo abaliwo oluvanyuma lwa Fathu Makka ne babeera nga tebali mu ba muhajirin wadde kuba bali mubaki mu ba ansar. Abo abali oluvanyuma lwa Fathu Makka hum alladhina tabau ikhwanahum mukulongoosa ne batambulira ku mbeera y'emu. Ate aya netwaliramu n'abasiraamu bonna abajja oluki oluvanyuma ne batambulira ku buufu bw'abasahaba b'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Allah ganti radiyallahu anhum, Allah basahaba abo nga bw'abamenye yabasiima. Allah yabasiima. Allah yakola ki? Nabo ne basiimaani wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar. N'abateekera ejjana nam ekulukutiramu emiki emigga. Mu aya eyo Allah aboogedde mu ngeri etalikawo shubha nti oba ategeeza baani. Nam atuuse n'okubabegabegamu oleke kubeeramu ng'osigalamu konna akaweeweewo n'akubulira abaava e Makka ne bagenda e Madina ne bannamadiina n'abo abajja oluvannyuma lwabwe. Allah n'atulaga nti radiya anhum, yabakola ki? Yabasiima. Allah yasiima abantu abo. Allah yasiima abasajja abaali abannanfuusi ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Osama kyatugambye mu aya gyatujjukiza, qul innama a'idhukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada. Damu kasondo osiriikirire. Naam, damu kasondo okolotya osiriikirire. Abaffe Allah yasiima abasajja abaali abannanfuusi fi hayati rasulihi alayhi salatu wassalam. Oba Allah tiyakimanyako nti baali bannanfuusi, kyali kyama ekyamwekweka tabaraka wa taala. Bw'ogamba nti Allah tiyakimanyako naawe oba weeramuddeko nti oli mukafiiri. Bw'oba okimanyi nti Allah yakimanyako olwo Allah oba omutadde mu kifaananyi ki okusiima abasajja abaali abannanfuusi ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ekyokubiri wa a'adda lahum jannat. Allah nakola ki? Allah natulaga nti ba muhajiruna ne ba ansar ba mujjana ba muki ba mujjana. Allah nakitukakasa. Omusajja kweri yakumatiza atya, yakuyita saidi ki, obwongo yabuliisa ki okuteekamu entegeera egamba nti basahaba bakafiri. Hadithi ng'ogiwulira ng'ogamba nti oli musiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Abdurrahman ibn Auf fil janna wa Sa'd fil janna wa Sa'id fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Sa'd fil janna. Naam, n'abamenya bonna. Naam, wa Abu Ubaida abo 10 n'abamenya bi asma'ihim, n'amaki n'amanya gaabwe. Nobeera mu ddiini ng'oga nti oyo ye mubakawo ate ng'oga nti basahaba bakafiri. Kweringa eddiini erimu bunya al-islamu ala 5. Obusiraamu bwazira ku mpaji mmeka? 5. Eyo hadithi yajogera si yayogera eri. Bw'oboga nti obusiraamu bwazira ku mpaji 5 era nga wagikkiriza, ate eno hadithi yakola ki y'okugireka ng'omwogezi wa hadithi eyo y'omu alayhi salatu wassalam. Idhan abalungi kyenjagadde okkaanyiza ku bigambo bya Sheikh Osama nti amazima mangu gakutegeerekeka. Abantu balina enkola kati ife tutwale ki tuleke ki bitubuzaabuza. Ono agamba kino, ono agamba kino, ono yakava ku kituuti ate omulala n'akirinya ate bwetutuuka ku mizikiti gikasavu kanyama egiri ebikaawa n'ebiwooma, egirina mimbali etaboola
munnabida atulako n'asomesa n'omusunni n'asomesa nakola abo abakola ekyo balowooza nti bagatta basiraamu bal hum mujrimun ba mujrimu abawedde emirimu mu daawa abakwata ne bakuŋŋaanya abasajja ng'ono eyasomeseza ku dhuhuri naam yabadde ajjawo oli byasomeseza eggulu ku dhuhuri ne bawangaliza abantu mu shagabu mu kasavu kanyama kafaanaganako bwe katyo ono bwajja bwanyweza ono bwajja bwamenya ono bwajja bwakola ata tuweereze eno wiiki lero lunaku lwa seeka w'ekibuli luno lunaku lwa seeka w'egindi lunaku lwa seeka w'ennakasero fe tuli mu kugatta bantu bali muli mu kwawula bantu mba mwagala ogatta abantu mubagattire ku ki ku mazima. Naam, hafidhakumullah sheikh. Naam, طيب tugenda mu maaso agamba omuwandiisi mu nsonga eyabirimu omusanvu قال دعوتنا وعقيدتنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا فلسنا مستعدين أن نبيعها بالذهب والورق. نقول هذا حتى لا يطمع في الدعوة طامع ويظن أنه يستطيع أن يستميلنا بالدرهم والدينار على أن ذوي السياسة يعلمون عنا هذا. من أجل هذا فهم آيسون من أن يطمعون بمناصب أو بمال. شيخ وفي مقبل بن هادي رحمه الله جنا ما ساتوغامبا دعوتنا دعوة يفجتكو إلى كابانتو إنه دعوة سلفية وعقيدتنا نذكر في عقيدة سلفية عقيدة النبي والصحابة أحب إلينا الدعوة يفي نذكر في byebyagalo byetusinga okwetaaga byetuyagala byonna byonna tubyagala okukamala min anfusina okusinga emyoyo gyaffe wa amwalina ne maali zaffe wa abnaina n'abaana baffe. Eddaawa yaffe n'enzikiriza yaffe bwe kiba kyetaaga emyoyo gyaffe gigenderwa ddaawa eno n'enzikiriza yaffe bekiba kyataagisa kwavuwala lwa ddaawa eno n'enzikiriza yaffe bekiba kyetaagisa baana baffe kutukyawa oba tubakyawe olwa ddaawa yaffe n'enzikiriza tukikola kubanga daawatuna wa aqidatuna ahabu ilaina min anfusina wa amwalina wa abnaina. Agamba Sheikh Muqbil gera naffe kyetugamba falasna musta'idin tetuli betefutefu n'omundi n'ogumu annabi'aha bidhahabi walwaraqi okubanga tutunda daawa yaffe okubanga tutunze enzikiriza yaffe tugirye tugifunemu zaabu tugifunemu obusimbi tetuli betefutefu tukola nga tutunda eddiini yaffe n'enzikiriza yaffe tugifunemu ebyoja mimiro byawano ku nsi. Naqulu hadha Sheikh agamba kye tukyogera hatta la yatma'u fi da'wati tami'un walima kuba lulunkana nti alina kyasobola okukola mu daawa tujje ku mulamu gwe tukola ki bwe tuliko era wayadhunnu annahu yastati'u an yastamilana bidirhami wa dinar. Bulimu abalowooza nti abawe sente kati waliwo abalowooza aleme kulowooza yandirowooza nti ajja kutuwa esente tulekewo ddaawa eno oba jja tuwa sente atugule tuve ku nzikiriza zaffe tuleme kwogera ku bashia tuleme kwogera ku bakhawariji oba bazikiri oba basipidika oba bahizbu tahariri la talowooza n'omuntu bw'anaatwa sente tujja kulema okwogera oba waliwo ebyobufuzi ebizanyibwa tyate mwogera ku bantu abo kuwaliwo okwegata okugenda mu maaso kale nkola yotonnumbagana ntisankisiikulumbagane nedda daawatuna ahabu ilaina min anfusina wa amwalina wa abnaina. Kati oli talowooza nti ajja kutukyusa n'ensimbi oba n'ebyobugagga byonna. Wadhunnu anna yastamilana bidirhami wa dinar ala anna dhawi siyasa ya'lamuna anna hadha. Ekyo bannasiasa bakimanyi nti omusalafu annamaddala tatunda ddiini ye
lwa bigendera byansi tatunda ddiini ye ng'anoonya byansi era bakimanya bannasiyasa nti omusalafu waddala tayingira mu siyasa ono ow'okulimba n'okwekola obusolosolo mbu agenda kukiikirira abasiraamu n'obusiraamu mu siyasa afaanagana bw'atyo wa min ajili hatha era n'olw'ensonga eyo fahum ayisuuna ayutumiuuna bimanasibin au bimali tukakasa bulungi nti bannasiyasa bakimanyi nti tebasobola kutuwugula kutujja ku mulamwa nga batulimbalimba n'obusimbi n'obusentesente oba nga batulimba n'obufofofo kale tujja kuba bwa minisita kale tujja kuba ekifo bwekiti kale tujja kuba namujje mukole bwe muti ng'abantu abatuulawo eddiini yaabwe n'eddaawa yaabwe ku lw'obutiibwa n'asuulawo manhaji daawa ye asalafiya kubanga bamuwadde obwa qaadi kuba bamuwadde obukulu bw'ettwale kuba bamuwadde obwa kyamaani w'omuzikiti la baganda bange ba ikhwa asalafiyun bwe bakwadde obwa qaadi bukozese okulaba nga tansuru daawa salafiya wa tansuru alaqidati salafiya tokozesa ekitiibwa kikwereddwa ekya qaadi oba regional qaadi ate okusaasanya bidai ne munkarati wa inna kubanga ojja kuuza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga bakola byemu obwesimbu kwese ekifo ekyo Allah kyakusobozesa ne bakuwa okubanga tansuru da'wa salafiya wa tansuru aqidati salafiya kubanga ekyo kisinga okuba ekyobugaga gye tuli olimu kubeera nga anta tatma fi lmansib bwogeza kuyimirizaawo ekitiibwa kyo ogeza kuyimirizaawo shakhsiya yo nga qaadi maa dhulum nga bwoli azaamanya tukimanyi baganda ffe tujja kubuuzibwa ku ddaawa eno n'enzikiriza eno n'ebyo byonna ebyetooloola bwe tunaaba nga tutubadde beesimba ku byo. Naam, Sheikh Osama. Kwongeza ku nsonga mukadde waffe Sheikh Habib gy'agambye ensonga nno nayo nkulu nnyo kubera nti omuntu tatunda nzikiriza ye n'eddiini y'okutwaliza awamu min ajili dduniya kulwa edduniya eyo n'abantu balimu ebika bya njawulo okuviira ddala ku kikolo ekikulu waliwo abantu abatunda obusiraamu bwabwe abadde musiraamu ne bamuwayo obuntuntu nava mu busiraamu boddako wansi abantu abasiraamu ng'ali ku nzikiriza entuufu bamulimba ne ssente oba n'ekitali ekyo n'agivaako abantu abamu mathalan tuba tumumanyi oba nga amanyikiddwa nti musajja ali ku kkubo ettuufu musajja yani ali ku kitaabu wassunna wala fahmi salaf salih faj'a yani faj'a esh tugenda okumulaba kiwatukira bamuwadde ekyokulabirako obwa qaadi oba ekifo kyonna tugenda okumulaba atandika okulabikako ku mawuledi atandika okutambula ne bannabbidaa kyokka ng'eggulu yabadde abavumirira ekirevu kitandika okuyingiramu obuwuka mpolampola bwe kikendeera tayib bwogenda omugambako nkaafuwadde siwoleganye nti okaafuwadde waaba naye olw'okubanga afunye alengedde edduniya eddiini ye n'agitunda eyo nno kiraga nti ayina obunafu mu nzikiriza yennafu kubanga al asl ekikolo nti omuntu amazima gategedde ayina waakiri afe naye afiire ku mazima kubanga bw'otegeera mathala nkyokulabirako baganda bange okutegeera obukulu bw'ensonga eno ffe abazze oluvannyuma tusanze eddiini eri ku mukeeka owuse tutegeera bukulu bwayo naye bw'omanya nti omusajja mathala nkyokulabirako Bilal ibn Rabah bamuwalula naam bamuteekako abalenzi ne bamuwalula afa ne bamuteeka mu musana bamusaako ejjinja asobole okukaafuwala n'agaana naam n'abalala bangi basahaba yani abayita mu buzibu obungi yali asobola okubawa ekigambo kimu naga nti naavuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalas nayejjeerera nawangala bulungi newankwadde nga obusiraamu bulina munda naye kino ekigambo neyeesonyisa nakyo naye asalawo nti kagume waakiri omubiri guboneebone naye ng'omutima gukoze eki
ng'omutima mulamu omubiri gubonaabona naye mutima nagubeera mulamu ate abantu abangi oba abantu abamu yakikola kyennyume emma either omubiri gubeere bulungi n'omutima gwako bwe bitakwatagana kale omubiri gubeere bulungi omutima ne gubonaabona waawe ekyo ne kireeta abantu kubeera nti tafa ku aqida ne bamuwayo ku busente n'aba ku manhaji gy'abaddeko nadda ku manhaji endala kubanga kino akifudde rakhis kya wansi lwaki kubanga atunuulidde edduniya n'olw'ensonga eyo fa ahlu sunnati wal jamaa aqida yaabwe n'eddiini yaabwe okutwaliza awamu ye rasmal ye capital ebirala byonna bijja oluvannyuma naye kino kyo kikwatira wano mu nkwawa teri akisemberera ekitalo kikwasa mukono gwa ddyo eddiini ng'eri mu nkwawa wano buli agisemberera aqida omukomya bukomya waawe edduniya ezze alhamdulillah allah yeebazibwe edduniya tezze alhamdulillah obulamu tebukomye wano eddiini kasita weeri waawe eddiini kasita weeri obulamu tebukomye wano obulamu wakyali obulamu obulala naye abantu olwokuba nti abamu enzikiriza mu bulamu obuddako nafu gyola afiirawo ku bulamu buno bwe nfiirawo wano mba nfiiriddwa kati afiirawo wano waakiri mu buli kkubo lyonna alabe nti abaawo niwe kitagisa okutunda eddiini ye ekyo nno kyamutawaana oluusi kikyusa n'abantu abamu okubeera nti atunda eddiini n'agenda ku bukafiiri n'ava mu ddiini y'obusiraamu n'arutadda ku lwaki kubanga akawala ayagala kawasa waawe n'arutadda n'agenda mu bulokole wa mu ddiini endala y'obukafiiri kubanga ayagala kaki kali akawala waawe oba akavubuka n'ebintu ebirala byonna kati ahlu sunna batwala eddiini yaabwe nti kyekintu ekisinga okubeera ekikulu ekapito waabwe ebisigadde bijje tebizze kino kasita weekiri alhamdulillahi rabbil alamin oyongerezaako sheekh khitaman tumalize bula budakika butono abu ishaq al-ilbiri rahimahullah ayina baiti yakitiibwa nnyo gyeyogera mu taiya yagamba walaysa binafi'in ma nilta minha min alfani idha albaqi hurimta Seeka Juma ulidde ekigambo kya Abu Ishaq yagamba nti walaysa binafi'in ma nilta minha min alfani idha albaqi hurimta tebiina mugaso ebyo munnange byofunye mu dduniya eno eyakaseera eggwawo singa ebintu ebyo obifuna ng'ebyakhira bikoze eki bikusubye tolina mugaso mu maali tolina mugaso mu baana tolina mugaso mu bizimbe tolina mugaso buli kintu kyonna kyolina min hadhihi dunya alfaniya ne bwobeera okuŋŋaanyiza ebintu ebyo mu bungi n'otuuka n'okusongebwako n'engalo emu oba ne bakusonzaako 5 nga eza Seeka Osama naam gwasonzako 5 so byabeera atya yabeera omunene aywa ya ensi neekusongako kasita obeera ng'akhira ekusubye gwowedde ebyo Allah yabitulaga mu ayati mpitirivu afara'ayta in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un singa Allah kuwa obulungi emyaka n'emyaka ne kesa kumacha ne bakubika noyingirira olunnabi lw'ebibonerezo bino byonna bye weeyagala emyaka gyonna ne bwe gibeera 10 nga gye wawangaala amazima bikugasa ki muli ddala biyinza okukonsolinga biyinza okukubagiza ng'oli mu muliro oteta nogati kasana wangala bulungi myaka 10 egiyise kaseeka emyaka emitwalo 2 gyonna ngimaze nja bulungi bino wadde nteta ndi muliro alhamdulillah twawangala bulungi waliwo akifuna ekyo tewali akifuna bal bimujarrad ma tulqa fi al'adhabi tansa hadha kulla gamse myoka mbakusula musuzu katika tonyo mu muliro toddamu kukkiriza nti wafuna yakalungi konnanga hadithi eri mu Tirmidhi bwe yatunyonyola obulungi omusajja agenda okujja
musajja asinga okufeera obulungi mu bulamu obwensi bakozaayo mukoze kati ne basikayo wali ofuna akalungi konna nakafuna ddi mbutakombanga kalungi konna ku dunia naye nga abantu b'eddunia bonna yabasinga okuwangala obuki yagamba Abu Ishaq wa in hudimat fazidha anta hadima wa hassin amra dinik mastata'ata eddunia eno bw'ogirabanga ng'ebetentese tekuwoomedde wangadde mu nsi ng'oli mu mbeera nga nze mbifunza bwe nti ngamba nti abafirika eddunia tetubeeredde ennungi just okubeera obeezi abafirika emmanga eyo bwe tweteeka kiraasi y'ensi eddunia tetubeeredde ennungi tekiwulika bulungi naye nze mpulira mazima singa ffenna tufuna omulyango okututuusa e Bulaaya tugende oba yetugamba nti nno bange mulabye mutya abasajja bali batuwe enviiri zaabwe naffe tubawe ezaabwe nze ezange nzibawa nembajjako ezagundi nze nzibawa nokwesaniranga bwe nnuma amannyo nedda nze nzibawa n'olwekyo eddunia si ffe tusinga eddunia yaffe abafirika tetubeeredde ennungi wa in hudimat bw'olaba eddunia nga ebetentese tekunyumidde bwe bwavuuza entalo gy'emitawaana gy'emifulejje buli kimu kyonna yonna ate leka kugyerippako nga yogirabe ekusindika tekwagala yagamba Abu Ishaq fazidha anta hadma naawe munnange yongera ogibetente betensi ategeeza ki haqqir min sha'aniha giwewule ginyome okola otya obeeraawo kasigala kugundi dunia etwiddeko eyedunia eganye kyategeeza wa hassin amra dinik mastata'ata kati amaanyi nekawefeyo n'omumaleyo okutereeza akhirayo tuli fenna nagenda maaso nagati wala tahzan ala ma fata minha lekate kubeeraawo buli nango olyawo oli munnaku mpitirivu buli akulaba ensi toteredde lwaki anti sarf lwaki omusajja atwesibyeko lwaki omusajja atulemeddeko lwaki ebintu bya bbeeyi lwaki ennyumba enemedde ku musingi okusoma kufuza school fees wala tahzan ala ma fata minha leka kubeeraawo nga akakuyiseko ku dunia olinga nga atalina gyokasuubira gye kali nti bwojja bikomaawo nti abasajja munnange ffe tugire bwe tuva ku nsi olwo tuweddeyo wala tahzan ala ma fata minha idha ma anta fi ukhraka fuzta kasita obeera nga oweeraba nga oli mu abo abafuba abeefubako kaweefube waki waakhira idhan kaweefube oyitiriza nnyo obeere ng'otambula ku ki kati kwe kweta bayita eno nagani falaisa binafiin ma nilta minha min alfani idha albaaqi hurimta bayita eryo twatandikiddeko Sheikh Uthman atuleetedde nagani edda tuviire ddala waggulu tubeerenga faida ebeerenga evaayo bulungi jazakallahu khairan barakallahu fik hafidhakallah era abasiraamu mbategeezaako nti omusomo guno guli mu kkubo insha Allah gujja ne Sheikh mukadde waffe Sheikh Habib Abdallah eno aqida alqasida attaiya ya Abu Ishaq al-Ilbiri rahimahullah rahmatan wasi'a. Naam, waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.